kubanga waliwo Katonda eyalabirira omwana ng'ali mu lubuto lwo gwenga okanya kulya gonja na muwogo. Manya abakyala bw'abeera omuzito oluwalo lwayinza ogamba kati guno omwezi gwa gonja, n'onoonya gonja n'ogenda ku buswa bulo gonja nga taliyo, ennaama gonja nga taliyo, n'akugamba nti bw'otalaba gonja naawe toddira ddala. Abino byenjogera sirimba, nina abaana 3 kyenjogerako nkimanyi. Naye nga gokanya kulya gonja, okaya kulya bikajjo, esene nomwo, buli kimu omwo, waliyo Katonda eyaddiranga byolya n'abifuula emigaso n'azimba omwana mu lubuto lwo. Laba 2:24 omuyingidde omwana oyo wamuzaala. Olina ensonga ey'okwebaza Katonda. Muli bentunuulira nga ye yandibadde talina katiibwa konna kaweebwa singa teyafuuka Museveni side. Olaba naffe aba 7 side tukaluubiriddwa okumuliko organizinga singa teyali, singa takyategeerekeka. Ne waliyo abasajja abali wano Katonda basobozesezza omwaka 2023 ne basiba ku ttaayi nga nze, ne bambala ku kooti nga nze, kubanga bamusenga ne bakkiriza Katonda ow'amazima. Nga bandibadde bisajjasajja ku kyalo kino bye balonda mu mpompogoma nga biguddeeyo. Abavubuka abali wano bangi bandibadde banusa mafuta ga nnyonyi nga bali wano bali mu kuzina. Eno ndi mu kubuulira yakuba dansi, obwongo bumugamba kuliko ekidongo. Naye okubeera nga wano wakalu nga tewaliwo muvubuka yenna ali mu kuba dansi, kabonero akalaga tisinga Mukama tayimiridde naffe twandibadde balalu. Katonda akoze ebikulu, Katonda akoze eby'amaanyi, Katonda akoze ebinene, kubanga omulabe bwe yayimuka okutwolekera Bayibuli egambye nti Katonda n'atamuganya. Wali abaali babojjeddwa emisota ne gubojjamu ekitooke. Yebaza Katonda, abamu basula najjo. Omwaka oguwedde waliwo yasula n'omusota, asula wano n'ogumusula mitwetwe. Yagenda okitegeera nti omusota gusula omwo nga babadde nagwo omwaka mulamba. Katonda akoze ebikulu, Katonda n'akola eby'amaanyi, Katonda n'akola eby'obuyinza. Eddoboozi kye liva lijja nga liva ku kituuti kino nga lyogera eri buli muntu yenna azze wano olwaleero. Titolina kyakwekwasa olunaku olwaleero. Katonda atukakasizza tituli bawanguzi n'okukirawo. Tetusobola kutya mwaka 2024 nga tulina Katonda atulaze ebikulu mu mwaka oguyise 2023. Tekisoboka ffe okweraliikirira biki ebigenda okubeerawo mu mwaka ogujja nga tulina Katonda ayimiridde naffe mu mwaka oguwedde. Basimu ne bannyabo, Katonda ayimiridde naffe mu mwaka oguwedde, atulekeddewo obukakafu nti ne mu mwaka guno yakulembeddemu. Waliyo abatandise omwaka guno nga bagutandise n'okutya. Waliwo abagutandise n'okweraliikirira. Waliwo abagutandise nga tebamanyi bwe gugenda kuggwa. Waliwo abagutandise nga tebamanyi gunaabeera gutya. Njagala okubajjukiza ti Katonda gwe tuzze okusinza olwaleero omwaka 2024 ye yaguyitamu dda, kubanga Bayibuli egamba ye Alufa ate ye Omega. Enkomeero y'omwaka guno Katonda yagiyitamu dda. Yagulaba nga ffe tetunnagulaba, yagutegeera ffe nga tetunnagutegeera, agumanyi gwe nga tonnaba kugumanya. Y'ensonga lwaki teri agenda guyingira naye agwanidde kweraliikirira. Ekigenda okukuleetera okutya awamu n'okweraliikirira kwe kuyingira omwaka 2024 guno nga toguyingidde na Katonda.
kwe kuyingira omwaka guno 2024 ng'oguyingidde nga tokkiriza Yesu. Gwe weeraliikirire. Lwaki olina okweraliikirira? Kubanga tolina bukuumi. Lwaki olina okweraliikirira? Kubanga abalabe bo bwe banaagolokoka bagenda kukumira ng'oli mulamu. Gwe weeraliikirire ayingidde omwaka guno ng'oguyingidde nga weenywerezezza ku bigali n'ensiriba. Lwa nsonga emu, olw'okuba nti bituuka ekiseera ne bivunda n'okuvunda ng'olina okubijjayo biteekeko mu kasana, manye ebigali babyanikako. Ng'obyogerako nti birina amaanyi n'obuyinza, naye bw'obifulumya ebweru biyite mu kasana obizzeeyo, kabonero akalaga tebirina amakulu. Gwayingidde omwaka guno nga weesiga misambwa, nga weesiga bigali, nga weesiga mayembe, nga weesiga bulogo, nga weesiga bantu. Gwe weeraliikirire kubanga abalabe baligolokoka bagenda kukumira. Bwe wabanga waliwo omuntu azze mu kusinza kuno olwaleero, okukuŋŋaana kuno okwokusaba, ng'omwaka guno aguyingidde ng'alina ekintu ekirala kye yeesiga ekitali Katonda, oyo yeekaabire kubanga abalabe be bagenda kumumira. Abalabe bagenda kukumira n'eddoggo lyo lyonna nga lirina makulu. Waliwo abayingidde omwaka guno aga nti guno omwaka nteekwa okufumbirwa okusinziira ku ngeri gye ndabikamu n'ebitabo bye nsomye, omusajja tasobola kubula. Gwayingidde omwaka guno ng'obwesiga obulimu ebyo ebibiri ofudde. Kubanga obwesiga bwaffe tebuyinza kubeera mu kirala wabula Mukama. Era bwe tuyimirira naye ne tumuteekamu obwesige, Bayibuli egambye nti amannyo g'ababi ne mukoka n'amazzi ag'obukyayi Mukama yayimirira tegajja kukulukutira ku bulamu bwaffe. Tutandise omwaka 2024 nga mwaka gwa kwekwata ku Katonda, mwaka gwa butakkiriza kumuta. Nga Yakobo bwe yalwana olutalo ne malayika n'amugamba nti sikuta paka ng'ompadde omukisa. Basebo ne bannyabo, mwaka 2024 kwekwata ku Katonda paka nga tusomosezza. Waliyo abalina bye beekutteko olunaku olwaleero. Katonda ayogera naawe, gw'alina kye weekutteko ekirala nga tonnaba kwekwata ku Yesu, tonnaba kumukkiriza, tonnaba kwekwata ku ye mu mwaka guno, tobatizibwanga. Gwe njagala nkutegeeza olwaleero olina omukisa ogw'okuyingira omwaka guno ng'oli mujja. Ekyamazima bwe tutunuulira Katonda bw'atukukusizza, tusobola okutegeera ti ne mu mwaka guno alina enteekateeka. Waliwo omusajja gwesomako wano Mikola y'Abatumi Ssuula ya 28, dakiika ezitali nnyingi, alina ebigambo ebimpoomera. Bwe twamala okulokoka ne tulyoka tutegeera ng'ekizinga kiyitibwa merita. Bwe baamala okuwona baatuukira ku bipapajjo bya lyato, kubanga lyali limaze okkubwa ne lisaanyizibwawo mu nnyanja. Naye newankubadde ng'ebyo byonna byaliwo, tusoma wano nga bano baatuuka. Sifuddeeyo ngeri gy'otuuse mu mwaka 2024, naye nze Mukama njagala okumwebaza nti ogutuuseemu. Naye mulimu abagutuuseemu nga batuukidde ku bipapajjo bya lyato, kubanga mulimu be baategeeza ti omwaka guli eyo gye baali bakoma. Naye laba bakyali balamu. Mulimu be baaloga ne babategeeza n'obategeeza gwe nkuloze ojja kuva ku ttaka lino.
tebamanyi ngeri gye bakyali balamu n'ettaka bakyaliriko. Abo batukidde ku bipapajjo. Mulimu abazaala abaana ebakomayo naye olwaleero we bali n'abaana baabwe abo basomosa omwaka naye ku bipapajjo. Simanyi ngeri gy'otuuse mu mwaka guno naye kyemmanyi kiri kimu nti waliwo Katonda agaanye gwe okuvaawo. Waliwo Katonda agaanye gwe okufa. Waliwo Katonda agaanye endwadde okukumira. Waliwo Katonda agamba nti nedda ajja kuba mulamu kubanga nkyamwetaaga. Waliwo Katonda akyayimiridde ng'agamba tekisoboka omukazi ono ateekwa okumpeereza. Bane batuukirawo ku bibajjo ne batuuka bagenda okwesanga nga gye bali si gye baategeka. Yaliyo abantu abaze okusaba olwaleero nga n'ensonga ze yaziwandiise ku lupapula. Omwaka guli we gwali gutandika yali wano n'asaba. Bye yasabira bw'agenza okukeberako byali 6 alinako 1. Ebitaano tebirina bakukolebwako. Ali mu kifo gy'ataateekateekwa kubeera. Bali abazze wano olwaleero nga yali akimanyi nti wanaakomerawo wano ng'akomawo na mwami we nga babanjula omwami n'omukyala zirindaba olwange. Naye kati olwaleero era akomyewo nga bwe yagenda si mwami na mukyala. Yesanze mu kifo gy'ataateekateeka kubeera. Waliyo abantu abali wano olwaleero nga bamazeeko omwaka 2023 embuyaga awamu n'empewo ebibadde mu mwaka ogwo ne bibasuula merita nga tebaali bagenda Itale. Simanyi omwaka guno oguyingidde oli luddawa. Abamu baguyingidde nga bali mu bifo bye bataateekateeka eby'omwoyo. Omwaka yagutandika asaba agumazeeko takyasabira ddala. Yagutandika akuŋŋaana agumazeeko takyakuŋŋaana. Yagutandika muweereza agumazeeko nga bimutamye. Embuyaga ebadde mu 2023 ey'abantu abakumalamu amaanyi, abantu abakumalamu essuubi, okufiirwa abaagalwa abo n'ebirala ekumazeemu amaanyi. Ozze olwaleero wano naye oli merita. Oli mu kifo wootateekwa kubeera. Oli mu kifo wootapulaninga nti woolibeera. Naye ekikulu kiri kimu tikale waakiri oli awo. Naye ne mu kifo ekyo wooli waliyo omwoyo akujjukiza nti genda obeere mu kusaba. Mu kifo ekyo wooli ekyokuggwamu amaanyi. Mu kifo ekyo wooli ekyokuggwamu essuubi. Mu kifo ekyo wooli nga tomanyi bigenda kuddirira. Mu kifo ekyo wooli ng'embeera weekutadde ne bwe wasuubira si bwe kiri. Nina amawulire amalungi gy'oli. Bwe baatuuka ku kizinga Bayibuli egamba nti bannaggwanga ne batukola bulungi, baakoma omuliro ne batusembeza ffenna olw'enkuba n'empewo eyali ennyingi. Unusual kindness. Bannaggwanga be baasanga ku kizinga Merita. Bannaggwanga bano baali nga batemu. Bannaggwanga bano baali babbi ba ku mazzi. Bannaggwanga bano baali nga basajja bazibu. Naye ne babalaga ekisa ekitali kya bulijjo ng'akabonero akalaga tikate tunnatuuka mu bifo we tuli waliwo Katonda eyatuukayo edda. Haleluya. Waliyo abantu Katonda baateeseteese mu mwaka guno 2024 okuyimirira naawe. Babawanirire ngeri zonna mu by'ekibinja nti ate ffe abavu olunaku olwaleero because ebyekisa kubanga ze nteekateeka zaalina gye tuli. Yeremiya bw'atyo bw'agamba nti mmanye enteekateeka ze nnina gye muli ez'emirembe, obuwanguzi, essuubi. Enteekateeka ezo nsaba Katonda atuwenjulire kkubo 2024 tulabe ku nteekateeka ezo nga zituukirira. Njagala omwaka guno tulabe ku Katonda nga akola. Emu ku nsonga lwaki sinnamulaba tonnamulaba kubanga omwesiga kitono.
waliwo olaba ng'omukyala akukyankalanyiza n'olaba ng'emiggo gye gikola era n'ofuna omupeera n'ogutereeza bulungi n'ogwanika nako n'ogamba nti kati guno gwe gubonereza emisango eminene n'olyoka ofuna omumwanyi nago n'ogwanikako guno gwa mitonotono n'ofunayo waya ey'amasannyalaze eyo n'ogitereka bulungi kasitazza omusango gwonna ng'ekibi kya saakiririgo ng'ogimuzinga waliwo olw'obeera mu bulamu n'olaba nga waliwo by'osobola okwekolera waba otunuulira omwami wo n'olaba nga oyo omwesobolera Mukama ne bw'atajja ebivume ebi ajja kuddamu amagezi nga tuyingira omwaka 2024 waliwo ebintu by'olaba ng'ebyo byesobolera waliwo ebintu by'olaba ng'essaala ejja kujja luvannyuma ono omusajja alinnye mu kibanja kyange kamuteme ejjambiya mu luba essaala enajja luvannyuma waliwo by'olaba ng'obyesobolera ng'ejjambiya yo eriko obwogi ejja bikumalira waliwo by'olaba ng'obyesobolera nga diguli gy'olina ku mutwe ebijja kubisolovinga bulungi waliwo by'olaba ng'obyesobolera ng'ekitiibwa kye bakuwa kijja kumala njagala nkujjukize ng'oyingira omwaka 2024 tolina ky'osobola byonna bikwase Mukama kubanga yabisobola haleluya toddayo n'ogamba nti mukyala wange mwesobolera yisha balemwa tufuga bakazi ng'oleeta oyo atalimu yadde hafu kiro n'ositula n'okuba ku kisenge abatanaba nakutuuka ku ttaka n'omwongera tteka endala n'atomera amadinisa abakyayiringita n'omukuba nabuddo laba ekintu ekyo n'afuluma ebweru amaliriza ali ku madaala wansi eri n'olyoka ogayimirira waggulu eno n'omugaa nti eyo ebadde entandikwa ey'okuteekamu amagezi mwaka 2024 manyi waliwo abeeteeseteese okubaako ne kyebakola 2024 okutereeza ensonga naye mbazigirira Yesu bw'anaakulembera ebisigadde byonna binaakola amakulu bano Pawulo omuliro gwe bakumiddewo awo ne guzikira mbu n'atambula lunya olwokusatu agenda akuŋŋaanya enku embalasaasa n'emwerippa ku mukono n'emuluma omuliro bwe gwaggwaawo Pawulo yagenda n'akuŋŋaanya enku twagala okulaba abasajja n'abakazi abatagenda kuganya muliro kuzikira ogw'ebyomwoyo mu bulabirizi buno omulabirizi atugambye ensonga esooka mu ssemasonga zonna y'ensonga ey'okujjuzibwa omwoyo twagala tulabe abakristaayo bonna ab'obulabirizi buno ng'ebyoto eby'omu maka gaabwe eby'omwoyo tebizikira haleluya waliwo ayingidde omwaka guno ne bayibuli ey'ekitundu ate yeeteeseteese okugumalako ng'eri mu kwota bayibuli ye etandikira ku kyamateeka olwokubiri emaliriza ku bikole by'abatume essula 2 ne bino byensoma yetabirina gwatandise omwaka ne bayibuli ey'ekitundu Mukama ayogera naawe guno omwaka gwa kuŋŋaanya nku ekyoto kyake haleluya waliyo agutandise nga talina katabo ka luyimba ka 3 nezo tebukyaliyo obwesatu kale kagumu kitundu naye yalidde mu nnaku eziyise eziyitibwa enkulu akabuzi bakasaze ne katabamala n'enkoko ne bazigattako ne zitabamala n'ente ne bagirya naye tennabamala kati badekadeka kuŋŋaana bagendeko mu kyalo bali ebyeyo aga buli mukristaayo gafune ebitabo eby'omwoyo okusinza kukomewo mu maka gaffe okusinza kukomewo mu baana baffe okusinza kukomewo buli we tubeera omwaka guno 2024 mwaka gwa kuteekamu nku omuliro gw'ebyomwoyo gwake mu bulabirizi buno
bali ababivaako ebyokuŋŋaana wakati mu wiiki. Sabbiti agijjukira ssaawa 4 enkumbi nga yamukubye alinga alina hangover kubanga yabadde akoola obummonde. Wiiki agimaze mu butunda kati embiriizi zonna ziringa ze basibyemu waya. Sabbiti n'agijjukira ku ssaawa 5 n'awamuka. Omwaka guno ogutandise twagala okulaba abakristaayo abagenda okukeera mu kanisa, abagenda okuteekamu enku buli kiseera omuliro gwake, n'essimu bya mwoyo mukka naye n'ebyenfuna. Twagala tulabe ebyenfuna nga bikyuka. Katonda yeetesiteesa okuwa omukisa, naye omukisa agenda guwa abo bokka abalina kye bagenda okukola okukyusa ku mbeera yaabwe. Tosaba mukisa gwa nkulaakulana nga teweeteeseteese kubaako nakyo okola kulaakulana. Katonda talinayo omukisa gw'abagayaavu, talinayo omukisa gw'abeebase, talinayo omukisa gw'abantu abatalaba bibeetoolodde kubiviisaamu. Katonda yatuyita kubeera abawanika aba buli kintu kyonna tuviiseemu. Talinayo omukisa gwonna. Kyenewuunya kiri kimu, mu lugero lwa talanta omusajja oli yagaba talanta teyayinayo kigambo kya kisa kyonna eri omuddu ataagikozesa. Yandigambye nti sebo weebale watereka bulungi, naye oluvannyuma n'okutereka obulungi onkozeemu bubi bw'otaaviisaamu. Kasita yajja nga taviisizaamu okuva ku kisooka okutuuka ku kisembayo byali bigambo bya busagwa. Katonda talinayo mukisa eri abantu abateeteeseteese kuviisaamu. Olwekyo omwaka guno baako nekyokola. Image change omulabiriza ajogeddeko. Tetusobola kukyusa makanisa gaffe, tetusobola kukyusa institutions zaffe ng'ebyenfuna byaffe biri wansi. Kati omwaka guno ogutandise baako nekyokola. Katonda gw'osinza agenda kuyimirira nawe okulabisa omukisa. Start something. Abavubuka abali wano bateekateeka okuwasa. Kyokka ky'omanyi kunoonya mukazi, naye tomanyi nti omukazi bw'ajja olina obuvunaanyizibwa obw'okukola. Nsoma nonyeza omukazi omulungi afaanana obulungi, saagala babi. Nonyeza omukazi afaanana obulungi nga muwanvuwanvu, omanyize ndi mumpi, nga muwanvuwanvu nga mweru kuba omanyize ndi muddugavu. Njagala omukazi ragugira, omukazi musumba nga gumira nga yebakwanjula nti nga mukazi obwayimira ogumira. Bassobo ne bannyabo togenda kugumira bitalina makulu. Abavubuka abali wano abaagala okugumira mugumire ne mu nsawo. Totandika kwogera njagala kugumira. Ogumira wa? Omwaka 2024 twagala tulaba abavubuka nga bakulembeddemu omulimu ng'ebyenfuna byabwe birungi. Kubanga Mukama gwe basinza ye Katonda nannyini ssente. Katonda gwe baweereza ye Katonda nannyini bugagga. Katonda gwe baweereza ensi ye n'okujjula kwayo. Lwaki ffe abali wano abaweereza Katonda nannyini nsi tetubeera na buli kimu? Olwekyo Katonda yeeteeseteese bassobo ne bannyabo okutulabisa omukisa. Haleluya. Mwe mbalasaasa ne mwerippako ne muteekamu obusagwa. Olunywa olwokutaano lugamba mu ssula ya 28 naye n'akunkumulira mu muliro ekyekulula n'atabaako kabi. Haleluya. Omusajja ono Pawulo obusagwa bwe bwamuyingiramu n'akunkumula wansi omusota n'atabaako kabi. 2023 waliwo ebintu ebibadde bikutaddemu obusagwa obubadde bukuleetedde obuzibu. Omwaka guno gwe tutandise twagala buli mukristaayo yenna abeeko n'ebintu bye yeeyambula asuule mu muliro kubanga tebigasa.
2024 obulogo bwonna n'obusamize bubadde bukutaddemu obusagwa. Kati obusagwa obwo bukunywedde kunkumulira mu muliro obusamize obeera omulamu. Waliwo ekintu kye weetaaga okuta nga 2023 kibadde kikumazeeko emirembe, abamu kyekikulemesezza n'okulaakulana. Waliyo abantu bamazeeko omwaka oguwedde nga gujjudde obukyayi, yakyawa buli muntu. Katonda ayagala obukyayi obwo busigale mu muliro, tutandike omwaka guno ng'olina ku mirembe, kubanga obukyayi tebulina mirembe gye buleese. Waliyo abamazeeko omwaka oguwedde nga bajjudde obusagwa bw'entalo. Waliwo omuntu gw'otunuulira ng'obusungu n'obuswiriri n'emba ng'azirumye zaagala na kubwatukamu olw'obusungu. Era ng'abeerawo ku kkanisa awo atuula ku mugguukiriro, we mufulumira w'atuula mukulukulu. Busungu obutera okulya abantu abakuzeekuze. Manyi abavubukavubuka bano bo batambula butambuzi tebannalaba nsi. Naye mulimu abasajja abalabye ensi, abakambwe, abalaba ku ntalo, abatakyayagala kusumbuyibwa. Nga n'omusumba atya omugamba nti muzeeyigu ntukuwadde obukadde. Nga bwe bamulonda olukiiko lwa church board lutuula ne balonda akakiiko akanaamutegeeza. Ate ne bateekako omukazi nti bw'agaana abasajja, abakazi eddoboozi ly'omukazi anaaliwulira. Ate tomalaga mulumba nga munaamugamba nti tukulonze, olina okukakasa nti ali mu kiseera kituufu. Omwaka oguwedde ababadde n'obusungu obwenkanidde awo twetaaga okubusuula mu muliro, omulimu gwa Mukama gutambule. Mulimu abadde n'ebizibu eri bannaabwe nga n'ekkanisa eyabulukuseemu ku lulwo. Omukazi alina ebigambo abyogera eruyi n'eruyi. N'agenda keero muwala waago ndiwamulabye bwali olubuto, kati saategedde bulungi oba ali lubuto oba tali, naye entemya gy'atemya, omanyi abantu abalina olubuto alina engeri gy'atemyako eriiso eribu. Nageze bwete simanyi bulungi oba bituufu, waliwo eyabadde abimbuulira naye saabitegedde. Naye kye nategedde kiri kimu nti olubuto lwo lwandibanga lwagira kubagwate lwaki ayeruukirira. Kye ŋŋamba kyeki, bassobo ne bannyabo tubadde n'abantu abo makanisa ne basigala ng'amaaso bageegese omwana omuwala omwezi gumu, 2, 3, 4, 5, 9 ng'olubuto taluzaala ate terukula. Simanyi oba lwalimu, alabika yajjamu, alabika yajjamu. Waliyo omuntu ali awo amaze omwaka mulamba ng'afumuka n'ebigambo 2024 ebyo bireke mu muliro. Haleluya. Nga tugenda okusaba, waliwo ebintu by'oteekwa okuleka mu muliro. Waliyo abadde balwana n'abaweereza, gwe ebyo bisule mu muliro kubanga tebikyagasa. Waliyo abadde n'awaka nga balina entalo naye nga tebaawukana agomaka. Manyi bw'oba omuntu oyawukane naye sootinga mangu ebizibu byo, kubanga singa kiba nti ssomero ly'osomeramu abasomesa bwe bakunyiiza ng'ogenda mu ddala, naye amaka g'otaafulume, musajja akuyinamu abaana 8 n'ow'omwenda ali mu kkubo, olwana ki? Entalo mu maka tuzisuule mu muliro, zisiriirire omwo, tutandike omwaka guno ng'amaka gaffe galina emirembe. Baako n'ekintu ky'osuula mu muliro olwaleero ogambe nti Mukama 2024 si muyingiramu n'akapapula ka betingi. Abavubuka bali wano balina obupapula bwa betingi mu nsawo, yasibye omupiira Arsenal ya leero, alina akapapula ke omuyindi amulimu akakadde. Era nga bwe yeetunuulira bw'ati saawa zino ayagala kutandika kulamuza poloti, kubanga essaawa yonna akapapula kakwatayo. Yasibye emipiira 32.
gyonna girina kuba mituufu alyoka awangule ne ttiimu eziriko tazimanyi. 2:24 ogenda kusuula Zaala mu muliro kubanga okuba Zaala kukulemesezza okuweereza ekkanisa. tulina abavubuka batakyaweereza. suula obutaweereza mu muliro. abali wano abavuga bodaboda abadinkoni be balonda nga temukola. lwaki njogedde kubavuga boda? olina n'entambula naye bukyanga bakulonda todinkonangako. kale entambula Katonda yakuwa yaki? abasajja abasuuliridde amaka gaabwe 2:24 ekyo kiteekwa okukyuka. abava ewaka nga lessawo siringi 5 abaabulirawo najjukira tezimala nayongerako 3 ne musigaza 8. nayingira ku stage ku makya n'asookanga ekikopo ky'obuugi n'eggi ne muwogo omusiike bya 2:5. n'adduka ku kyemisana n'ateekako omutwe gw'engege gwa 5. akawungeezaawo n'afuna okisala budde n'anywayo kacyayi n'enseenene. abannyuka ekiro ne yeteekamu ekigere ekyente n'alyoka akomawo eka n'alyoka agamba abeeka meme nsindukirira leero nnyinza obutalya manye ennaku ze mumasimanye. bassebo ne bannyabo abazze wano olwaleero abasajja bonna abasuuliridde amaka gaabwe nga tebakyagirayo kifaananyi kya kuba abasajja. Yesu agamba ngenda kuyimirira n'abasajja abo bakyuse embeera. And you have something to change. olusembayo lugambye lutya? 16. naye bali ne balowooza nti anaazimba oba anaasinduka okugwa eri nga mufu. naye bwe baalwawo ennyo nga bamutunuulira ne batalaba kibi kyabaddeko ne bakyuka ne bagamba nti Katonda. Haleluya. naye bali bannaggwanga bwe baalaba ng'alumiddwa ne balinda asinduka agwe kubanga obusagwa bw'amaanyi. eyawandiikibwa bigambye mbu ne batunula ssaawa 2:3-5 ng'omusajja talina kabi ne boogerera wamu in unison ti omusajja oyo alina Katonda. tofaayo ku bantu batunula nga bakulinda okugwa. waliwo yafuuka omwadiventi sengaawo nakkolimira. ojja kubonaabona n'enseeto olifo owununa. toyinza kuva mu ddiini ya kitaawo. sabira sengo yawangaale abeerewo ebbanga ddene aleme kufa alabe Katonda gwe wakkiriza byagenda okukola mu bulamu bwo. toziyizanga balabe bo kuyimuka kubanga waliwo Katonda gwe tusomyeko mu Zabbuli 124 alwana nabo entalo si zaffe. ne batunula ne bamwegeka amaaso. tajja kusobola. mwana muto. obufumbo tajja kubukola. bassebo ne bannyabo tuula wansi oleke abalayo batunule owangule nga balaba bagulumize Katonda wo. nsaba omwaka guno guggweko nga abalabe bona abantu abakulinaanye bona bagulumiza Katonda nga bona bamutendereza kubanga koledde ebikulu awamu n'ebyamaanyi. Mukama ayagala okulokola awamu n'okununula buli muntu yenna ali wano olwaleero. ekiseera kiwanvu okimaze ng'obulamu bwo tebutegeeranga bulokozi. ebyawandiikibwa byogera ne bigamba nti Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza tagenda kubola naye agenda kuba n'obulamu obutaggwaawo. toyingira mwaka guno nga tokoze kusalawo kusinga kusalawo kwonna okw'okutegeera Katonda. ogenda kukola decision nnyingi naye eyo bw'eba teriimu by'osazewo tebitegeerekese. waliwo abagenda okusalawo okuzimba omwaka guno weebale. waliyo abagenda okusalawo okuzaala mwebale. waliwo abagenda okusalawo okusoma mwebale. naye oba tonnasalawo okukkiriza Yesu tonnakola kusalawo kusinga. era olwaleero nja kusaba wennanga limba 122
twagala tuluulire ng'olukuba mu nnanga. Kiki ngenda okukola kati? Tugenda kusaba okusaba okw'enjawulo. Naye twagala tusabe okusaba okw'enjawulo okwo nga kuliko n'abantu ab'enjawulo. Omuntu yenna yazze wano olwaleero njagala okumutegeeza nti Mukama akwetaaga era akuyita kubanga ye Katonda wo. Agamba nti mwana wange mpa omutima gwo. Waliyo abantu abagenda okutandika omwaka guno nga babatizibwa, nga bazuukirira obulamu obujja wamu ne Kristo, nga tebagenda kukkiriza mwaka guno kutambula ng'obulamu bwabwe tebabuwadde oyo omulokozi, ng'obulamu bwabwe bakimanyidde ddala nti oyo Katonda ow'amaanyi yekka gwe bateeka okukwasa obulamu bwabwe olw'okufuna essuubi n'obuwanguzi. Ngenda kukola okuyita. Ate totya era teweeraliikirira, kubanga okusalawo okwo kwe kwakasinza okuba okw'omuwendo omwaka 2024. Manyi nti waliwo omukazi oyo gwe ndaba asazeewo okuwaayo obulamu bwe eri Yesu. Ngenda kusaba oyimirire wonna w'oli, mukazi oba omusajja ali eyo. Agamba nze leero obulamu bwange mbuwaayo eri Yesu mbatizibwe 2024 tampitako. Oba gy'oli yimirira njagala ngulabeko nkusabire ne mubeera omu. Naye nga muyimiridde bangi mujje wano mu maaso. Kati gwoba olinaanye omuntu ayimiridde ng'oli mu adiventi ate n'otuula n'otamuyambako kujja, bwakutunuulira bw'omugamba kwegenda nze akasawo nga sigazza. Tolinaana omuntu ayimiridde nga tuli mu TMI n'omuleka aleme kutuuka wano. Okwo kusalawo tokuzannyisa. Alina olutalo lwalwana olw'obulamu, oteeka okubeera ekitundu ku lulwana. Bassebo ne bannyabo, kino si kyakusaaga. Kuno kuyita kwa Katonda eri buli muntu yenna ali wano nti omwaka 2024 Mukama yeeteeseteese ogutuyisaamu n'omukisa. Naye togeza n'osigalayo kubanga obulamu bw'Omukama abwetaaga. Kkiriza obatizibwe nga Kristo bwe yabatizibwa mu kubatizibwa okw'amazima. Waliyo kye siyinza kuva ku kituuti wano nga guno omwaka gwa buwanguzi. Obuwanguzi bw'oteekwa okutandikirako bwe buwanguzi bw'okukkiriza Yesu. Nga Mukama tannawa mukisa mirimu gyo, baana bo, byonna byokola, omukisa ogusooka gufune ng'omukkiriza. Wakyaliyo asigaddeyo. Saagala mukisa guno gukuyiteko, gwe tomanyi nsonga lwaki Mukama akukuumye paka olwaleero. Waliwo abantu Mukama baleseewo nga yabalekawo basobole okuwulira bino beeweeyo. Kyetugamba waliwo ensonga, nkiddamu, waliwo ensonga lwaki oli mulamu. Tekiyinzika kuba ng'oli mulamu kulya kwokka, nakuwasa nakuzaala abaana kyokka. Katonda akulekera obulamu lwa nsonga nti ayagala okola okusalawo kuno okufaanana nga kukwejogerako. Abasumba ba Mukama mwebale nowala obuweereza obwo. Basoba ne banyabo nkole ki nsalewo oba nedda omwaka guno gutandike na buwanguzi mu Yesu.
kutandikibwa na bulokozi. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Kukakasa waliwo Katonda akulinza okukununula. Waliwo Katonda akulinza okuwa obulamu. Waliwo Katonda akulinza okukulokola. Tokkiriza mwaka guno kuggwako nga tolina Kristo. Sula ebintu byonna mu muliro kye tugamba. Ebitagasa ebyensi eno obireke mu muliro nga Pawulo bwe yabisuula mu muliro. Nawe byabako ne byosuula. Gambe nti obusamize mbuvuddemu. Bukubonyabonyeza ebbanga ddene. Amayembe gakubonyabonyeza ebbanga ddene. Simanye ebyekika, simanye empewo zaawa, simanye biki. Ebbanga ly'omaze ng'obonaabona kati ye ssaawa osumululwe mu linnya erya Yesu.